Eno ye alipota Embeera y'obudde ojje kutuusaako nze Agnes Nalukwango wano ku UBC TV. Akasana kakyagenda maaso n'okwememula mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era nga kino kiva ku mpewo enkalu ezikunta nga ziva mu ddungu lya Sahara okudda mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era nga kye kiviirako n'ekifo kye tufuna mu bitundu by'eggwanga wano nawali. Olunaku olw'enkya ku makya ssaako n'olw'eggulo tusuubira akasana okwemula mu bitundu ebyo eby'omu bukiikakkono so ng'ate ebyo biri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale tusuubira akasana okwaka nga mwetobeseemu n'ebire so ng'ate mu nnyanja Nalubaale tusuubirayo obukuba obutonotono. Era nga n'ebbugumu eri waggulu lijja tuukira ddala ku degrees 33 eyo mu Kotido wabula ate ekibuga ekikulu Kampala n'emirirwano tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku degrees 29 olwo mu nsozi ez'e ebbugumu lijja tuukira ddala ku degrees 26. Bwe tugendako ebweru w'eggwanga lyaffe ekibuga nga Mombasa ne Dubai tusuubira akasana okwaka nga wekazikirazikira nga n'ebbugumu mu Mombasa lijja tuukira ddala ku degrees 33 wabula ate London ne Kigali tusuubira obudde obw'ekiddedde nga n'ebbugumu mu Kigali lijja tuukira ddala ku degrees 29. Ebe tusobodde okufunayo okuva mu kisonge ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku Embeera y'obudde sigala nga weekumira ku UBC TV ze Agnes Nalukwango weeraba.